Congratulations, Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations. Omuntu yenna bannanga atakkiririza mu Katonda olabe. Omuntu yenna atakkiriza nti Allah akola ebyamagero okwewuunya. Omuntu atakkiriza nti Katonda bw'aba asazeewo. Omuntu atakkiriza nti Katonda yasinga amaanyi mu bulamu bw'ensi ze simanyi gy'olaga. Bannange mpulira essanyu, mpulira amaziga nga gampitamu. Kyagulanyi essaawa zino oli free okwesimba ku kifo ky'obwomukulembeze nga teri muntu yenna agenda kukuba ku mukono. Nkusaba ekintu kimu, tubeererewo kuba tukubeereddewo. Honorable ensi ekwagala, Kyagulanyi ensi ekwagala. Ekiseera kino kibadde kya bunkenke nnyo kuba tukimanyi gavumenti eriko buli kimu ekisobola, tewali kyetasobola. Obadde osobola okutuuka ku nomination day ng'oli mufu, obadde osobola okutuuka ku nomination day n'otuuka ne batakunominatinga. Naye kino ky'otuuseko buwanguzi bwennyini, kiragira ddala nti oli ku ntebe kuki kwennyini. Bannange, ekisigadde ffe Bannayuganda, bannange tubeerewo, tutuuke ne ku lunaku luli olw'okulonda tukole kyekimu. Bannange, nze ndabye abantu, nze sikaabangako ku maziga bukyanga mbeerawo. Omuntu ne bw'afa atya, oba wa famire yange oba waawa, nze sitonyezangako ku ziga. Naye mbadde ku intaneti nendaba omukwana abantu gwe balaze Kyagulanyi. Bannange, amaziga ne gatandika okumpitamu, nakoma okulaba obuwagizi obwo jjajja wange nga yatudde ku ntebe y'obukulembeze. Nendaba essanyu ne linziramu, wabula mpulira nfa. Mukama Taata gw'osinga amaanyi, abantu abatakkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala w'aba agambye nti kino kibe bwe kigenda okubeera. Katonda bw'aba agambye nti kino tekibeera, bannange ne bw'okola otya kiba tekigenda kubeera. Olunaku lwa leero Mukama alaze amaanyi. Mukama atulaze amaanyi, Mukama atulaze ekitangaala, Mukama atulaze obusobozi bwonna. Bannange, gwabadde tannabakudde eri Mukama, essaawa zino kyekiseera otuule wansi olabe ekigenda mu maaso, olokoke oba osiramuke. Katonda asobola era Katonda mukulu, amanya n'eddoboozi nsigadde yenze Shira Adita.